Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbaniriza konati abalungi abatulaba era abatugoberera ku makuto gwa BTN Media Beyond the newsroom ogukutuusaako ensonga zissemazisonga. Buganda evuddeyo n'etabukira Gen. Museveni olw'aba ebyokwerinda okubeera nga ate batulugunya abo abamuvuganya bwe batyo. Kino nno kyeweka kye kimu ku bibasindiikiriza okulaba nga badda ku ludda lwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era nga bagamba nti temutya kabeti ya gaasi kajibe emiggo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Muveeyo mugende mulonde mu bungi ate era mukuume akalulu kammwe. Lwaki Buganda evuddemu eddoboozi bweriti ababadde basomba abantu kulaliza Gen. Museveni bavuddeyo ne batabuuka lwa butabasasula nsimbi bagamba nti vaayo tusisinkane otuwe ate ebyaffe olw'okuba nti tubadde tusomba abantu mu regioni zonna gy'ozze nga tubakuŋŋaanya baleeta ku venue. Ebintu nno bizzeemu bigenze baaso n'okuba nga bijjamu ate amavoonya. Bingi byenkuleetedde nze Deni abikutuusaako tuli ku mukutu gwa BTN Media Beyond the newsroom okubanga ate gukuweereza ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde bingi etuuke ku buli ssekinnomu ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba muganda wange nti negataako mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno obe nga tosubwa buli kye tuteekayo ate nga kitambulira ddala maridadi sana maridadi kabisa. Era mu ngeri y'emu njagala okusaba gwenga gwe munendi gwo gusosola aba video zaffe twegatte kongo subscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omala okone mu kade kanzira mu personalize okateeke mu all tufune notification ku mbozo n'enjovu ze tuteekayo ku mukoto guno gwa BTN Media Beyond ate the newsroom. Katikkiro kya Hospital Mayiga yavudde mu mbeera olunaku lwaleero n'atabukira Gen. Museveni n'agamba nti mu mbeera nga babakuba nga babakola buli kimu nga mutuusibwako effujjo muveeyo mulonde mu bungi temuwuliriza bigambo byabo bye babagamba. Temutya kulonda olw'emiggo. Temutya kulonda olw'emiggo oba olw'omukka ogubalagala temutya. Kubanga ne bw'oba n'oluggi nga lunafu era oggalawo. Mukawulidde ako? Kaakati tulina enzigi ez'ebyuma nnyingi. Abantu bangi balina enzigi za byuma. Naye gwe bw'obanga ennyumba y'oluggi lwa lubaawo oleka luggule kubanga olubaawo luyitamu embazzi era oggalawo. Oli ayinza okutema embazzi neewagamira mu lubaawo n'ojja omuggyako omuyini n'omuddiza embazzi eyo. Charles Peter Mayiga Kamalabyonna wa Buganda avuddeyo olunaku olwaleero n'ategeeza bannayuganda oba abantu ba Buganda nti temutya kulonda muveeyo mulonde. Temutya muka gubalagala, temutya mbooko, mujje mulonde. N'akozesa olugero lwe tuyinza okubeera nga lutunnyonnyola kubanga mu kifaananyi ekinene kino kitegeeza ekintu kinene nnyo. Olw'okuba olina ennyumba yo nnafu nga tulaba nti ensangi zino buli muntu alina oluggi lwa kyuma nga gwe olulwo lwa mbaawo ng'ogamba nti tojja kuggalawo olw'okuba oluggi lwo lunafu. Nti gwe bwe muba mugamba nti bano eno be tuvuganya be balina ab'ebyokwerinda be balina poliisi be balina ssente be balina buli kimu be balina amaanyi n'obuyinza gwe kikugaana genda ku makya kulonda olw'okuba gwe byonna tobirina. Watya nga naawe ono gwe bagamba nti oyo ne bwe tunalonda ajja kubba akalulu bw'omuteekako embeera tasobola kalangirira. Kyekiri kyakutegeezezza nti watya ng'atemye embazzi newagamira mu lubaawo n'okwata omuyini embazzi eyo yennyini n'ogimuddiza. Ekitegeeza nti bw'okalonda mu bungi n'ojja n'okamubanja ng'omutadde ku mbeera olowooza tasobola kulangirira. Ndowooza otegeera lwakuba nti okutegeera ekintu nga kino kikwetaagisa okuba n'obwongo obwewala obw'enjawulo mukko okulaba ng'otegeera ebintu ebifaananako ko bwe biti. Olunaku olwaleero Charles Peter Mayiga ndowooza gwe gumu ku mulundi gwazze okubeera nga akolera abantu
jukira nti recently avayo ku mukutu gwo gwa X n'awandiika ng'agamba nti ab'ebyokwerinda mulekeraawo okubeera nga mutulugunya abantu abavuganya mukama wammwe. Buli avaayo okubeera nga avuganya President Museveni mumutulugunya era ng'agamba nti kyalaba ekawa empewa n'engeri gye baakubamu abantu n'ekyali eyiga nga si birungi. Era n'agamba nti tulowooza nti omuntu agenda okulonda oba agenda mu campaign ku campaign trail agenda okulaba oba omuwagizi wa munnabyabufuzi nti alinga divoti agenda mu church okusaba nti tuli mu kereziya mu misa wakati teriyo yadde ayogera. Abantu politics is all about mobilizations and numbers nti ebyobufuzi bitwalibwako kubeera na muyeye na muwendo gw'abantu mungi kwoteeka okukunga abantu abo okukwegattako. Omwo nno mwe muli okusanyuka n'okujaganya so si kusirika nti bano bakkiriza abali mu ekereziya nti bali mu kusaba. N'agamba nti kyannaku okulaba nga yali Pearl of Africa nti kyannaku okulaba nga eryali ekkula lya Africa kati lifuuse ensi etolokoka omusaayi okulaba nga our motherland is breeding. Ebyo byali bigambo bya Charles Peter Mayiga ng'ayita ku mukutu ogwa X. Wabula ne kati njagala owulirize ebigambo bino tukawemuko obudde owulirize wano owulire. Ebyokwerinda baleme kukuba bantu miggo nga nte obanga tokuba nte miggo etayogera ate omuntu ayogera omukuba otya omuggo. Nalabye bakuba emiggo niga nti mwamara naye wabeerayo emiggo bagijjeewo. Tetwagala na byakyekubiira wamu n'okukwasa ebiragiro ebitasoboka. Abagenda mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi tibagenda mu mmisa. Agenda mu mmisa ogenda weewombeese naye agenda mu byobufuzi bannange akaleekereeke n'ebyobufuzi bitaŋŋana. Abagenda mu byobufuzi bagenda bazina mazina bayimba nnyimba. Era nze ndowooza nti poliisi esaana ekuume amaduuka n'amagye gakuuma amaduuka bakuuma abantu begamba bano abagenda mu byobufuzi baleme kubaako gwe bataataaganya naye baleme kwekiika mu nguudo ezitambuza ab'ebyobufuzi babaleke. Ab'ebyokwerinda bakuba abantu bawa gavumenti erinnya ebbi era simanyi ne bwe bakibaza oba balina ebiruubirirwa nze simanyi nakumanya. Mu biseera ebyakalulu okuba otya omuntu emiggo ng'ensi eraba ensi yonna neebalaba ate kati byakyukamu okuba omuntu emiggo wano eggulu asooka okubiraba ali mu Amerika nga n'abali e Kampala tebannabimanya. Ebyo tebisaana. Mugende mulonde. Bw'oyagaliza obwa pulezidenti bw'atabufuna oyinza okuyisaamu gw'oyagaliza obwa paalamenti. Oyinza okuba olina gw'oyagala abeere pulezidenti bw'atayitamu waakiri gw'oyagala abeere omubaka wa paalamenti ye anaayitamu. Owa paalamenti gw'oyagala bw'aba tayiseemu oyinza okufuna ssentebe wa disitulikiti oba ow'eggombolola oba omukiise ku ggombolola oba ku disitulikiti. Muganda agamba tezifudde adda na lusoggo. Baakimanya batya abeewaffe eri ekasanje nti tezifudde adda na lukoggo maama beeno ne mutakimanyi. Temutya kulonda olw'emiggo. Temutya kulonda olw'emiggo oba olw'omukka ogubalagala temutya. Kubanga ne bw'oba n'oluggi nga lunafu era oggalawo. Mukawulidde ako? Kaakati tulina enzigi ez'ebyuma nnyingi. Abantu bangi balina enzigi za byuma. Naye gwe bw'obanga ennyumba y'oluggi lwa lubaawo oleka luggule kubanga olubaawo luyitamu embazzi era oggalawo. Oli ayinza okutema embazzi neewagamira mu lubaawo n'ojja omuggyako omuyini
n'omuddiza embazzi eyo. Mugende mulonde. Ebigambo bye Charles Peter Mayiga Kamala byonna wa Buganda Katikkiro bibadde biwanvu naye nga biwoomu nga bijjudde obubaka obuzito ennyo nnyini ddala. Ono nno yeebuuza era nga yeewuunya nti ab'ebyokwerinda mukolera ani okulaba nga bannansi ate abavuganya ali mu buyinza gwe mwandibadde mugamba nti kale gwe mukuuma ate mubatulugunya olwo kireeta obuwagizi gye muli bannansi bongera okubaagala kubanga mubakubye nnyo emiggo ne bannaabwe bafudde nti ate kati bwe tuli ku guno omulembe byakula bubi kubanga bibeera nga biri ggulu nga ndi live wano the exclusive nga Bannon ali Germany abiraba waliwo awo wa Scotland mukwano gwange by the way yansuubiza Christmas yange buli yansuubiza Christmas ne munsuubiza ebirabo byange mu December banne mubireete leeta ebirabo byange December yatuuse dda mubireete yansuubiza microphones data Hollywood is it Holyland? Yes, Holyland. Muzireete mubireete ebirabo byange tumanye nti omwaka musiimye empeereza. Anyway, Katikkiro Charles Peter Mayiga avumiridde embeera eno yonna wabula n'agamba nti temulekaayo mugende mulonde. Ndowooza muwulidde nti Kyagulanyi bino byonna azze nga bibagamba okumala akabanga. Kati n'oli waliwo ajja okubeeramu ne Bakagwa ensonyi afunemu ako akafa nsonyi aveeyo ayogere ku mazima. Because everyone knows the truth. You cannot support someone nga gwa amagye gajja ne gakuba ne gaba blocking abagambye let us have a fair ground. Tufune fair playground. Field ebe free. Gendo onoonya akalulu nange nkanoonye. Oli kyotera nze ngenze mbarara. Muggulu ew'ekkubo lwaki muba muliggala? Ekyo kiraga nti muba mwekubidde nga mulinako side gye muwagira gye mugamba nti mwekwene side kwe mulina okuba. So ekyo bw'oba okimaliriza kitegeeza nti tuba tugenda kufuna muleeta n'okusiga ensigo ey'okukiririza mu kakiiko k'ebyokulonda okubanga kasobola okutegeka akalulu akali free and fair. But whenever you do such things, beating up people, tear gassing them, doing a lot of violence, muleetera abantu okubuusabuusa muli nga bagamba nti kituufu akakiiko k'abyabakama tekasobola kutegeka kalulu katuufu nakulangirira mukulembeze mutuufu n'okulangirira omukulembeze omutuufu aba awangudde. Ebyo byonna okubijjawo n'okubikomya kwe kukeera ku makya ne baba nga waliwo kye tuyita fair grounds. Ng'onaawo owa PFF anoonya akalulu ke bulungi, ng'owa DP anoonya akalulu ke bulungi, ng'owa Jema anoonya akalulu ke bulungi, ng'owolusani anoonya akalulu nga teri amukutte ku mukono, owa Nuupu kyekimu nga n'ONRM kyekimu. Okawulidde? So bwe mumala okuba awamu ebyo byonna bisoboka. Baana ba taata, General Kaguta Museveni yavuddeyo n'akawaŋŋamula bukyanga tayogera ku Kyagulanyi. Akasajja leero kalayika kalina we kamutuuse. Wuliriza. Nkarola kale akasigazi kananka ka Bobi Wine. Majuta. They are not serious. Bamulya byengedde. Nibalya basange ebihire nibyo bakulya. Tebakusobola kukola ebyabo. Kyokka jjajja w'abaana bali mbu ako ka Bobi Wine bakakwatako n'owulira nga kawoza baagala byengedde. Byengedde bye biriwa ge mafuta mpozi watugenda tosobola leka mafuta go. Ate naffe bwe twebuuza jjajja yajja nakaki. Bobi Wine at 44 years alina kyalagawo si mwavu. Alina kyalagawo. But we may ask ourselves, what did Museveni have before coming in power? The question is,
eriwa wamwe muddemu mutubuulire kyeyani nejjajja okuwummulako si kibi bw'oba owulira nga tugenda mu kalulu Kyagulanyi nakuwangula oba munyagwa jjajja ng'okkiriza ng'otuula ebbali nga baana oba kyekyo ne Banyerere baatuula wali eri ne balyoka babuulirira ku bano abakulembeze abazzeeko kibi wabinyaawo kaakati nno abaana abakuŋŋaanya abantu ku laaleze bo bagamba nti ffe tetuddayo abantu abo bonna babadde olaba ku laale babadde bantu baffe ffe babadde basomba abantu wagenda mu Ankoye ne tukusombera abantu n'ogenda mu Northern ne tukusombera abantu naye tukugamba nti ng'ojja mu Buganda tetugenda kuddamu kusomba muntu yenna paka ng'omaze tukola ki otusinkana ng'aba pressure groups babadde bakulimba ne baleeta abaana naye ku luno abaana bali mu holiday bw'olavayo n'osinkana abantu abali mu pressure groups ogenda kuswala ng'otuuse mu Buganda kuba ffe tuvuddeyo ne tulagira abantu baffe bonna aba pressure groups bateeke wansi ebikola paka ng'omaze tusinkana n'obaako obubaka bw'otukola ki bw'otuwa tetwagala wafuuse yonna yakuddamu kusinkana bwatawanika sekutale jeno tiyatukola ki tiyatuddamu kuno twagala kusinkana ani chairperson waffe abeeko obubaka bwakola ki bwatuwaayo tagatagula akasente kaganye otuuka kati bagamba kituufu tubadde tukusombera abantu kati naffe tugamba wano mu Buganda tetugenda basomba wawawa baana bataata wawawa embeera Abaganda bagamba ennamusa ezze ku nnyoge kankuwe wano ku bigambo bya eno story yade ya Lutamaguzi ya Gondi Haji Nadduli tujiwe obudde tujiwulirize. Haji Nadduli akedde kuyita bannamawulire mu maka agasangibwa ekigulu mu kabuga k'ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero okubaako byattaanya naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Tulaba campaigns engeri gye zitambulamu zitambudde mankyolo. Nadduli ategeezezza bannamawulire nti yonna gy'atambulira ng'awenja akalulu ka mukama we Yoweri Kaguta Museveni abantu bamuloopedde bingi naddala ku bakuumaddembe abatulugunya abavuganya. Tebaayo yenna yeesimba ku kuziyiza kutambula kw'abantu ba NRM nze mwendi nga bwe nkiraba bukiri ku Kyagulanyi bakuba emiggo natunuulidde omusajja bw'amatukayo n'omuggo omuwanvu n'atandika okuba atadde ekikofiira kye ku mutwe benna tunuulidde omukulu wa poliisi nga yeegaana kyate tumumanyi bwe yabadde akola omulimu ogwo mu maaso gammwe lwaki temwamukutte. Nadduli yeewuunya lwaki abakuumaddembe amaanyi gaabwe gonna basazeewo okugamalira ku Kyagulanyi era alabudde aduumira poliisi Abbas Byakagaba nti akadde konna ajja kuvunaanibwa ng'omuntu singa gavumenti emala n'ekyuka. Disati ya Bobi baagiyuzizza n'ekyusa ozze abasirikale bo mu mpisa mu makubo amatuufu mu nteekateeka entuufu eneetwagazisa. Simanya bw'oli yanukula bannansi mu baana b'abantu b'osibidde obwereere. Omwana kati abantu bamala emyaka 5 tebawozanga demokulasi wa kikaaki. Nadduli agamba nti abatwala ebyokwerinda mu kalulu okubeera n'emmotoka ezitalina nnamba kitadde abantu ku buzibu nga tewali gwe bayinza kusongako nti yoono. Kivumirirwa kubanga gwate n'alandukira ku ki kwankoze ekikyamu emmotoka zonna zezimu gyabika ennamba ya Toyota nange yagenda ya Toyota. Nadduli era bw'ati alabudde Byakagaba nti byonna abasajja be bye bakola abantu babiraba era babikwata ku butambi n'olwekyo ali ekamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga essaawa yonna wakubitebyanga gavumenti gy'aweereza emusudde ettale. Oweekitiibwa Abbas Byakagaba bw'oliba owummudde nga ne gavumenti gy'okubirako abantu abakutule amagulu naye egenze bajja kuwa waabira kubanga ebifaananyi ab'omulembe guno babirina. Ono agamba nti ebikolobero bisinze kulabika nnyo mu bitundu bya Buganda era kyongedde okunyiiza abantu bw'atyo n'asaba Yoweri Museveni abeeko kyakola ku nsonga eno. Kale nonge ekyo kyetaaga okukomya mu bwangu. Pulezidenti yakkirize ne bakulu bannange bakkirize ne bannabyabufuzi bakkirize tuddemu okukolawo dialogue. Nadduli era asabye omukulembeze w'eggwanga okutereeza enkolagana ye ne Buganda ng'akolako ebyo. Baganda bange omusajja omu yagamba kyomuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi
mbone byakola gira bakole batya naye omusajja ono amazima gayogera. By the way, nzijukira ebigambo bya General Felix ani nga mwelabidde eyali IGP ani Kawes, yes. Ne wabaawo omusajja ani yaliko deputy IGP gundi, is it Chilumira? Yes, Chilumira. N'ebigambo bya Kasirye Gwanga. You know, these people, before dying, bayogeranga ebintu bingi byolabanga ddala bikwatira ddala ku bulamu bwa bulijjo. Nendowooza Haji Nadduli ono okuva mutabani we Jakana Nadduli we yafa, yava mu mbeera naga atakyalina kyazza kati bwe kuba kwogera byonna kabyogere. Agambye byakagaba nti eziti byabagaba byakagaba, amugambye gavumenti gy'oweereza bw'enaaba ekyuse ogenda kuyanukula buli kimu ku bino by'okola. Kitegeeza ayina shift gy'alengera. It might not be today or tomorrow, but time will come. By the way, ekyo kyo okirowoozaako, kubanga none of these leaders we are having here akyalina emyaka 5 mu maaso oba 4 n'asatu Katonda gy'aba ayambye ennyo, but byakagaba basobola okusanga mu myaka 3 okuva kati ng'oli mu 785 ne bakugamba akubikolero byewakola sibwayo emyaka 12 bwe bakusibira ku myaka 8 ovaayo oli mu 92 ekomerawo oba onaalibuuka. So omusajja n'agamba tukozese engalabi tulowooze. Banange ebigambo bibadde bingi nnyo bino, naye ku buwoomu bwabyo mundeke ebirala sigenda bibawa. Bana bataata munzikirize mbatere wano tusinkane nga Gulude nakkiriza bibadde biwanvu, naye nja kugezaako okukola ekisoboka okulaba nga mbaweereza nga bwe nasuubiza. Regardless of biki ebitukwatamu ne batuggyako amasannyalaze olunaku lulamba ennaku 2, but we shall try our level best okulaba nga tubaweereza. Nze Deni, BTN Media, Beyond the Newsroom. Nkujjukiza nti omukutu gwaffe gwadde exclusive, weegule nnyo gwegatteko tusobole oba nga tutambuza ensonga amaliradi sana maliradi kabisa. Mbere bulungi bagaleza byemunjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.